omusabe ebintu washiba namusange nanda ne mugamba wabba mu kifulukwa nomalaga twali omwana waffe bote notatuwayadde akantu ketuli kakati Roger naye namugamba eno yesaawa akube spice dano olubuto kubanga Roger tetwagala atukubira emimiro tujja mugamba ekiro mwatambulanga tuwafunako kadde kayimirira ku kubo ne mukola kajja ne sexy ali yawe yemagaza alinda namukwaya mukyawa atukubira emimiro so tuze kwongera kumutegeza nti Roger kebeere embaga yo ne spice dana tujja kukola ki tujja kujibeerawo era kye kituleesewa omuwadde amagezi naye mukwano gwe atakuyise ku mukolo nga tewamuwa amagezi kuba omukazi badde bamuvuma twamugamba Kasuku tetusonda mikolo kuba mukazi waaba tagenda tuwamu wabula ekizibu kye yakoze yeetaddeko kaviyeeti ate akyafuna yadde omukazi ebibye byawedde byakomi kuba yeetaddeko kaviyeeti yeetaddeko olukomera obusungu obujja nti yakuyita ku mukolo nedda ffe tetugenda ku mikolo ffe tugenda mu kufiirwa na kuziika kuba mukazi wo oba tugenda kutuwaamu tujja genda tusonda ebintu byaffe kyobala atamala emirundi gyoni yatumwagala nnyo nga boys domit yatuwaamu otegedde n'atuwaamu netweyagala ennaku nga mmeka takuzaalinganya so bwowasa naye gwe bwowasa n'otwalira ddala banno n'otabawaamu so kyali tekijja kukola gyali oba abadde akwesasuza because nayo mu video ya Kibaluma tewamuteekamu nedda Kasuku yenkola ye omutima gw'omubi efitina enge n'obutayagaliza naye era omulaba otegeera ye yennyini bagaa ku mukolo tekubula musiiwufu ate yabadde omusiiwufu atya tewamulabye ekaazu nga yeesise ng'eragira ddala wapapiye ekaazu ya Kasuku yeesise bweti wano maaso ng'emulaga kabadde kabonera akenkunalambuganda akalaga Kasuku wapapye lwaki weeteekako kaviyeeti kuba n'abakazi abawooma nga chipusi z'emunyonyo Kasuku ogenda kujjawo omukazi agenda okuddamu okuwaako ebyo byakomye ku bbanga limumaze mwenna tomu advising ako n'omugamba omukazi tufune kino kuba because mbeera mu interview nemulaba ekikazi nemukiwaana bbina biki tomugamba ngako kino tukitwale waka omukazi w'ebbina anyuma bakompi nga lyeyambudde awo erikoma Kasuku buno bwannyashi bunyuma kusitula otya kusitula mu kisenge ekyo mu nnyumba gye wazimba oba gy'opangisa n'owulirwa omudigido mu nnyumba so Kasuku yakoze ekintu ekirungi kyabadde kyakusalawo nti girls with bumless hips and other stuffs must repent obubina bagende babukendeeze mu mbeera yonna kino kirangiriro essaawa abakazi bonna abalina obubina bayiye engeri gye buvaako otherwise omulimu tewakyali kuba abasajja batulaze ebbina lyagudde akatale abakazi bannyashi bawangudde bambeeri namba wayo ebitundu 95 ku buli kikumi kyova alawo ofiira ku yayini ntale kyova ali omufiirako because akabina keeko a little bit omukazi n'abeera n'akabina nga kalinganga entuumo y'akasasiro weerye yagwira abantu kalikati kalinganga akakiko akabina okatwala osuubula ki ebbina eddene litiisa likuleetera okweraliikirira Bruno Beta kyekyamuleetera ebizibu ebbina eddene erisukkiridde likuleetera okutya mu mutima oyinza okuwangala n'omukazi w'ebbina olwala sukaali diabetes pressure alusa ebbina buli wayitawo ng'alikankanya bw'ati ne bw'omutuma obutungulu ku dduuka abalira babanga kikulu naye gwe mbuleka munuunu okabeerako wekka bantu bagamba tokyawera nti oli mukyawe bukyaba nkyaya togenda kukola otya ate nkoleko ki kukolima bonda bandi mukuba mimiro kati nkyalina kyezi omukazi yangobi ate tiyasooka kumpooninga so nali nvuga emmotoka nafeenti nga nali nva lugasi era emmotoka nagitomeza awo ngewa minisita Kibuule namawujjo so I was fainted kukye nalaba you was what I was fainted Obulamu kirungo ky'okubanga omwana yakuleseeyo n'agenda n'oli awuze mbungatto ye yangobya gye nayambala ku Nkudi Beach Festival mbunayambala engatto ya binko mbunenyambala essuuti mbunayambala essuuti n'emusala obulago otegeera ate ne seetonda naye yangobye ninda ebbaluwa engoba mutongole oba walwawo okuleeta akaweeta because abalibo bamwanguyidde nga goli awo omuyimbira buyimba bano ne baleeta akaweeta ogasiri romantic
kugambye ensonga nnyingi katulinde by'anaateeka mu bbaluwa ekyo kyokka kikuwa ekyokuyiga ogende weekuze kasuku kuba siri romantiki kuba okuwoomaapooma bakazi bonna abatubaddeko nange ekyo bakisiiba naye simanyi kyangobeza kutuuka ku ekyo so ndi muswavu nnyo eri bannayuganda etegeera abantu bonna bagonsalidde sikyalina bwempita abantu bangi eya ndi mu kukolima so simanyi kyenzizaako banna oba badde okanyamalusu nga tosaamu kasente sente mbadde nsaamu zenkudi waziteekawo sente zenkudi nazikyakalamu era ezasigalawo nenzigulamu emizigo giri eyo footport jo gye walaze abantu emizigo bakuvumidde emizigo 5 naye nno nagyo giriko enkaaja nankugambye leero kyova olaba abantu mbegayirira bajje ku nsujju festival bampagire naakajanja kampedde ngenda kusevinga kugambye abantu bampagira neneekolakola effujjo kati ndi muswavu gye bali era bakama bange omwaka ogujja bajje banyambe bampagireyo gumu ku ensujju festival tugenda kubeeraawo mu kibira ebuloba abantu bajje tuzibajjule wayize ayize naboneredde naye engeri gye batannangoba mu butongole ebbaluwa ekiwandiiko tekinnafuluma usanga bananziriramu nyina essuubi ettono buno kyogambo yagala Irene awandiika ekiwandiiko mu butongole bingi byalina okussaamu nga ki omukazi nga yakugubye tulowooza mbu abeera n'ensonga emu alina ebintu bingi byalina okussa mu bbaluwa nga ki bomanyi bibiri bye nategeerako ebyaliikinga engatto ya bingo ne suuti yamusala obulago yamusala obulago ate oba makeup naye gwe bakuba mu vidiyo yavaayo nayenaamunyiiza ekikalu ate makeup ekikalu kye nakuba ku Nkudi Beach Festival nakuba ekikalu nkuganga ninga omwana wa primary kino ekyalo ky'e Masaka nakyo kiyideetedde besiza so omukazi yeesigamye ku nsonga nnyingi nangoba nampa ne risiiti yangobye era ndi mu kukolima era musajja munaye mwagaliza watugambanga mwe boys dormitory mugenda kufunayo bishuga mami biriyo bibalinze mutuuse wate munnafunayo ne tukyafumbiza katuli mu kutabaala gwanga tukufumbiza kasituuka nsayo ekyekyendya 85 tusooka kubala bya bugagga byalina talina baana twesigama nnyo ku mukadde nga talina baana tetwagala akaaya nange ogaba n'ebyobugagga kuba twagala ba boys dormitory olina okufuna omuntu ng'anaatera okufa ng'ali myaka gye egy'okunyuka osobole okugabana so waliwo omukadde wane Kololo tugenda kumulaba lwa 6 mu Kololo mu ali myaka ng'emezi yatuyisa tugenda bafumbiza bwe tuli owekololo ali myaka ng'emeka owekololo ali mu 74 wani ani yamuzize waliwo omwana yamuzize yazze mu kabokisi ka bulunoke lunoke natunula mbiwandiiko bye netulaba ng'omukadde ateekeddwa okumutwala tiyazaala ate maali weeri tamanyi bantu be gye bali yeekanga abeera Kololo olutalo lw'obote lwe lwamusula mu Kololo so tugenda kubeera n'embaga eya boys dormitory wiiki eno mu Kololo abantu babanja vidiyo ya Nkudi ejja omwaka ogujja ejja ati n'ensujju ejja ensujju mujje tuzibajjule ani oyo ayita mu kiryo kyange why muganda wamulabe Suna Beni ayagala twala Shira Price mulamu wange nambo liwo Shira Price wenoonyeza lunaakutta yagambye okumukkiriza amalemu wakalina ya nambo ayo mulamu wange nambo oyo nga naye awanda muliro nga bakoze dda budget kayimba kasebata tojja ginnemesa maama nagituuyanira kyekiriwo Shira Price agende maaso oba akakkane yandikirese mulamu wange nambo ayo mu malirivu tekati atandise okunyirira tutandise okukyuka lwapo ate kakati bannayuganda bano balaba balina kalica yaabwe yekintu kyebawulira nayuganda baagala nnyo ekibeera okubabuulirira tebakyakwagala obola ateri muntu gwosaala nagamba watuyimbidde ebigambo abayaayi bwebasange bagamba okuba engoma ennaku zino bo baagala ki
ngoma mwe bagattira byonna so Abanayuganda era nkiwa buli muyimbi nga tonnaba kufulumya luyimba Bannayuganda obalowoozezaako waliwo we banywera bya waliwo we bavugira emmotoka zaabwe okuva wano embalala nga banyeenya ku mutwe bw'oyiyanga oluyimba nga mu biiti eyo togiwulira luleke forbid luleke sikali kyaffe ery'okubuulirira okutontoma ennyo oba gravity mugezi mu nsi ffenna ze tunoonyeza ki mukanya kwogera era ebbookingi we twogerera wano lisiiti kutya kakati ani abawangutte oluyimba lwe yaleese yalulabye egwe weefuula Yesu Kristo omanyi nkola y'abantu bw'alemererwa okukola munne kyakola nga gyabuulirira nti oli kyakola si kituufu abantu beebasalawo gwe kakati ne bw'onayogera ebigambo nti gravity yafulumizza omoni omuki omwana yafulumizza omwana akubye omoni aguyita otya omuniyo gutegeeza ki munimira mu Masaka endogozi tukubye tukusuubire ku lisiti ya Bebe nze n'ebyo byenjagalira ddala era gravity yakoze ze nnyimba zange ogenda mu remix yayimbye bulungi nnyo so Kristiani Bebe Cool omwaka guno anaateekako bafudde ono bafudde naye ng'olugezigezi lwamusuka anko Bebe omumanyi so simanyi ayinza okuteekako naye ajja kunvuma simanyi banaaba ataddeko anko Bebe tomumanyi naye olugezigezi n'amasappe amalala simanyi kojjawaanu wasappe abaana ade bakwetisse oli aliyeni yali mu kkomera nibagamba weepima otya kwaliye tawambuuza ebyo gasiya wamu topromotinga gasiyawo ebibuzo bwe biba bikuweddeko benefasi